Zendi muyekera. I'm a rebel, but I'm a legitimate rebel. You've seen the president of the Uganda Law Society calling himself a legal rebel. I'm a legitimate rebel. I'm just like the Museveni of the 1980s, only that we are non-violent. I am a rebel, oba I am a label. Kyonna kyoyinza okukiita. Ebigambo ebyayogerwa Mwami Robert Kyagulanyi Center muyite Bobi Wine ku presidential debate eyategekebwa omukutu ogwa the NTV. Birabikanga bigambo ebitandise ate okusitulwa abakulu mu maje oba abaliko abakulu mu maje ne batandika okubanga ate babikyusa obwanga bwabyo ne babaako we babuwolekeza ewandiba nti wandireeta akabaate eri bannayuganda ate era n'eri Bobi Wine kennyini eyabyogera mu line efaananako bw'etyo. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa February omwaka 2026 Yiino Sejusa oba Yiino David Sejusa ng'erinnya bwe lyamanyikako ebbanga lyonna bwe tuzze tutambula ono nga yali munnamagye eyawummula avuddeyo n'awandiika ebbaluwa ebadde mpanvuyirivu wabula ebbaluwa eno ng'ereetawo okutya eri bannayuganda bonna na buli omu waali okubeera ng'omutima gumutyekeera n'okubeera ng'emmeeme tesobola kubeera ng'emutereera oluvannyuma lw'ebigambo omukulu by'atadde mu bankaluwa eno. Abandi bafunye kutya lwa mbeerawa gye basula ne gye babeera ate abalala ne bagamba nti ddala we kiba kituuse ku Yiino olw'ofa abantu ba bulijjo abatalina yadde akasaali kiki ekisobola okuba nga kitutuukako. Kale kampite mu bankaluwa eno mukwano gwange tube nga tumenyaamenyamuko osobola okuba ng'otegeera ensonga na biki ebyatuuse ku Yiino David Sejusa the retired. Agambye bw'ati: the masked hooded men carrying guns and traveling in numberless cars, who are they? Abuuza nti abasajja abambala obukookolo ne beebikka ebivuliya ku mitwe nga bakutte emmundu nga batambula nazo ate nga batambulira mu mamotoka agatalina na namba puleeti. Abasajja bano be baani? Was conflicted whether to post or ignore, but thought national duty sometimes compels us. Yiino Sejusa n'agamba nti nabaddawo ne ŋŋamba oba bino mbipositinge oba mbireke oba mbyesonyiwe n'ate bwe nalowoozezaamu olumu emirimu gy'eggwanga waliwo we gikusiiyirira n'obeera ng'olina okuba nga ositukiramu. So today was driving through our congested Kampala streets. As we made a turn, security people stopped us. My car was fourth in the line. Stopping us were 3 masked soldiers with no name tags carrying SMGs. Agamba nti olunaku olwaleero mbadde envuga muzimu ku nguudo z'omu Kampala zino ezijjudde akavuyo. We tubadde tugezaako okukyuka waliwo aba security abatuyimirizza ekyakitadde mu bukomera. Nagamba emmotoka yange yebadde ey'okuna mu layini. Abasajja abatuyimiriza babadde balina obukookolo babadde 3 wabula nga ku uniform zaabwe tekuliiko mannya nga bakutte emigemera wala ziri emmundu zirugogoma zikagaabe. With them were 2 other men in civilian clothes, also masked, but these were hooded. Nti nabo kubaddeko abasajja abalala ababadde mu ngoye ez'abantu ba bulijjo wabula ate nga nabo nga balina zi mask nga balina n'ebivuliya waggulu ku mitwe. One was also armed with an SMG and the other was unarmed. Kati bano ababadde mu ngoye z'abantu ba bulijjo omu ku bbeera naye yabadde akutte omugemera wala oba giyite emmundu kati ate omulala nga talina with just a short stick. Nti oli abadde talina mmundu yabadde just akutte muggo. Beside them was packed with SUV
nga ebbali ku bo we babadde bali wabaddewo emmotoka enjeru oba zino just emmotoka eza bulijjo enjeru numberless nga teyina number plate. As we waited in the line, I saw the two ununiformed men go in a rush and they entered the first car in the line ahead of us. It was a white Toyota something. Kati nti wakati nga bakyali mu line balinze munnanga abakulu ababayimiriza bano ababiri abadde tebali mu uniform omu abadde n'emmundu omulala nga talina badduse ne bayingira mu mmotoka esooka ebabadde ebakulembedde. Ebadde emmotoka kika kya Toyota nga ya langi njeru era nayo nga teyina number plate. Then the two cars sped off together. I could not see the occupants of the Toyota because I was a bit far. We too started moving. Nti kati emmotoka ezibabadde maaso ne zitandika okudduka emisinde oba ne zivaawo ne zidduka akasinde. Jeno Sejusa agamba badde tasobola kulaba bantu babadde mu mmotoka eri Toyota kubanga naye abadde aliko kabangako. My old intelligence ulira wano Bobi Wine wajjiramu mu baluwa ne badde muwandikiddwa Jeno Sejusa agambye bw'ati. My old intelligence head got perplexed. Who these people? How do I know they are UPDF? Nti omutwe gwe gutuuse ne gubeerako embeera gye gugendamu. Era omutwe gwe guli ogwali ogw'ekinnamagye ne gukomawo ku ye. N'agamba bano bantu ki? Era manya nti bano ba UPDF bano. Kati wagatiddeko line esema n'agamba suppose the hooded one was that man who proclaimed I am Yekera, but a legitimate one. Eno statement yakolebwa Bobi Wine. Jeno Sejusa wawandise ku baluwa eno wansi n'amaliza nga agamba suppose the hooded one was that man who proclaimed I am Muyekera, but a legitimate one. Jeno Sejusa n'agamba osanga omu ku basajja bano abadde ayambadde ekiwuudu ku mutwe yoyo omusajja yagamba nti ye Muyekera naye omuyekera aliwo mu mateeka. Bigambo bya Jeno Sejusa. Bakira Jeno Sejusa olumaze okuba nti ateekayo obubaka buno waliwo bannayuganda abamwanukudde mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu naddala ku nsonga eno gy'abadde ayogerako. Abandi nga bali mu kutya ate abalala nga bakimusaako n'okukimutunuuliza olw'ensonga nti naye abadde kitundu ku magye g'eggwanga newankubadde nga gye buvuddeko yagannyuka. Ono bamuyise Kyagulanyi Kabanda. Agambye nti afande, I'm pretty sure you know how we reached here. Do you want me to remind you of the masked and hooded black mambas who invaded the High Court in 2005? You are still the coordinator of intelligence services. Kyagulanyi namugamba nti afande, wano engeri gye twatuukawo naawe ojjukirawo bulungi. Oyagala nkujjukize abasajja abaali bambadde obukookolo wamu n'ebihuuda aba black mamba ku kooti enkulu mu mwaka gwa 2005 we walinga yeggwe akyakwasaganya ebya intelligence naddala ku saidi ey'amagye mu ggwanga. Oyo abadde ayanukula afande. Then waliwo gwe bayita Banogo agambye nti I remember well sometime back you told us about the project I think they are working on final stage. What you saw today, it's what we see every day on streets. Banogo ye ayagadde kuba nti akyokozaamu generali. Namugamba nti ojjukira wayogera ku project gye buvuddeko. Munange bw'oba oli ku ebyo generali ffe bino bye tulaba ku street buli lunaku bw'obanga gw'okirabye bulabi olunaku olwaleero. Ono bamuyita Kyagera Kizito agambye ne Jeno bimusobedde. Kati Kyagera yeewunyiza bwewuunya okubeera nti ne Jeno Sejusa olunaku olwaleero bw'abadde ku street eyo ng'ayitaayita naye ayina embeera gy'asanze ne baako engeri gy'emutiisizaamuko okulaba nga abasajja babagalidde emigemera wala ng'ate tebali mu uniform nga bakambwe.
kansooke nkuzeeko ku kyali eggulu omwaka ogwo oguwedde we twadde tugumalako mu campaign za Bobi Wine mbeka akantu kenkulaga wano katono. We have not done anything wrong. It's all right. Look what they are doing to us. Look what they are doing to us. It's okay, my brother. It's okay. It's okay, magician. It's okay. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. Tetulina musango gwe tukoze. Beera gy'olaba yatuukawo mu mwezi gwa Desemba omwaka guno gwennyini gwe tukubye amabega gwa 2025. Bobi Wine bwe yali mu bitundu by'eggulu eyo. Kati afande wayogeddeko ku mbeera eri kwe kukomyawo kino wano kyosobola okuba nti olaba. Bobi Wine bwe baali bakubwa emiggo eggulu awo tebaali basajja b'amagye bokka na basirikale wabula kwaliko n'abaali bambadde engoye ezaaleeya. Wabula abaali bambadde engoye ezaaleeya ng'ate nabo bakutte emiggo era nga n'okugalula bagalula. Case in point, video eno tunula mwalimu gayi yali ayambadde eyali yeesibye omulengera gayi oyo eyali yeesibye akakookolo oba ng'akozesezza akatambaala ke ng'akakookolo oba masiki wabula nga asemberera Kyagulanyi buli kadde. In fact ono yali ye topical discussion at the time nga beebuuza ye yali ava ku side ki. Ebigambo ebiwandikiddwa olunaku olwaleero Geno Sejusa bibadde bigambo ebiraga okutya n'okwewuunya ddala kiki ekiri mu kugenda maaso. Wabula mukadde ke kamu bwe tuba nga tuzzeekokko emabega abandi mujjukira bulungi scenario eyaliwo generali ndowooza mwaka gwali gwa 2013 waliwoko okuluma amannyo n'okweziziba wakati we ne gavumenti eno yennyini. Ojja kujjukira nti General Sejusa yajja okubeera nti aretiringa gwali mwaka ogwo gwa 2022. Yes, bwe muba mujjukira bulungi nnyo nnyini ddala lwatuka okuba nti ava mu magye ag'eggwanga nyaffe Uganda. In fact olunaku olwo yali sisinkana ne President Museveni. Wabula mwaka gwa 2013 baali bafunyemukko obutakkanya ye ne gavumenti ya kuno. Era ojja kujjukira Geno Sejusa oba gosobola okuyita Geno Tinyefunza yatuuka n'avaako ne mu ggwanga n'agendako wali mu United Kingdom oba gyoyinza okuyita Ebungereza. Waliwo ensonga ze yali ayogerako eza project. In fact waliwo Ebbaluwa yali eyogera ku mutabani wa president n'ebyali biringa ebyo abaliwo 2013 mubijjukira. Kale awo tuba tuzze eno ku side ya Bobi Wine. Kifaananyi kyolabye na kino ekiri ku screen bubako bwawandiikiddwa musajja w'ennyo nnyini ddala omukwatangabo amanyiddwa nga Nubian Lee. Nubian Lee yavuddeyo n'ayongera okuba ng'avumirira ebikolwa ebikyagenda maaso ku Bobi Wine. Agamba nti the ongoing military occupation of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu's Bobi Wine a private residence in Magere represents a profound departure from the rule of law and a direct assault on the constitutional rights of a Ugandan citizen, transforming a family home into a high-security military zone characterized by a restricted movement. The assault on family members and the seizure of personal property moves beyond law enforcement into the realm of political persecution. Omukulu Nubian yabadde akyayogera ku ky'okubeera nga amagye ne gye buli eno gakyalemedde maka ga Bobi Wine wali emagere. Agamba nti bano balinyiridde eddembe ly'obuntu ate ne basukka ne we bandikomye okubeera nga amaka g'omukulu bagifuula entabiro y'ebyekinnamagye oba empuku y'abamagye mu layini efaananako bwetyo okubeera nti beesenza bafuuka mugenyi akyala takyaluka.
Essaawa zino mukwano gwange ali mu kulaba YouTube channel eyagaliwo. Emboozi eno ngirecordinze essaawa 4 zennyini ez'ekiro. Genda kusoma mwezi 17 February omwaka 2026. I would like to give you a very beautiful update to my Muslim friends, the Muslim community, the Muslim fraternity. The crescent of Ramadan 1447/2026 has been sighted in Saudi Arabia. This automatically means that Ramadan begins come 18th February 2026. That means in a few hours from now, as I am recording this video, Ramadan is going to be with us. Ramadan Kareem to all our Muslim friends. Ramadan Kareem. Ramadan Mubaraka. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.